Ng'ebula ennaku bbiri akalulu k'abavubuka mu bibiina eby'enjawulo okulondebwa. Munnamateeka ate omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka Mulima Mayone atongozza kampeyini mwaweeredde abeesimbyewo ku bifo omuli eky'abavubuka abakadde wamu n'abalema Umbrella ng'akabonero akalaga nti ekibiina kye bakiikirira kiyambye abalonzi okubaawula ku balala. Omukolo guno gubadde ku kyalo Lutengo B ekisangibwa mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono, wabula nga kampeyini zino tezinnatongozebwa. Abavubuka abeesimbyewo mu kibiina kya Nuupu basoose kulambulula kusoomozebwa kwe bafunye okuva eri ebibiina ebirala omuli okutiisibwatiisibwa nti singa tebava mu kalulu kano bajja kubuzibwawo. Okumanya tebatwagala batandiise okututeeka ku kinyiga mu kalulu k'abavubuka akabindabinda. N'abamu batandise okutulumba obudde bw'ekiro mu nnyumba zaffe mwe tukola ki mwe tusula. Sipiika w'eggombolola y'Ennama Kiralire Badiro ategeezezza nti abakulira akakiiko k'ebyokulonda babakozeeko emivuyo nga bawandiisa bagenda okwesimbawo emirundi ebiri, ekintu ekitali mu mateeka. Ku nomination center wali ku ggombolola twasanga obuzibu nti balina register naffe ng'abakulembeze tulina register zetwafuna naye nga register tezifaanagana. Abakulembeze baffe bonna abeesimbyewo mu bitundu bagenda bafuna okutiisibwatiisibwa nga batuukirirwa abantu ab'enjawulo ab'NRM nga bamutegeeza nti gwe weesimbyewo ku NUP va mu kalulu bwe batokavaamu tujja kuwamba tujja kubuzaawo. Omukolo guno gwetabiddwako n'omubaka w'e Nakifuma Fred Simbwa ng'onasabye abavubuka obuteetirira mu kalulu kano era baleme okutunuulira obusente obwaba baagala okubajja ku mulamwa. Bali bajja kuza mu katu bakugambe kakati engeri gye mufunye bino ebifo mutuweeyo kino kimu olw'okubanga kino ne kino mubekoze eki mubiwangudde. Bassebo ne bannyabo ekyo kye bagenda okuggyako ate kye kigenda okubeera ekifo eky'enkizo. Yakulembeddemu enteekateeka zino omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka Mulima Mayone asabye abavubuka okuba abavumu nga boolekera mu kalulu kano era bakuuma emirembe ate beewa ekitiibwa baleme okuswaza ekibiina kyabwe. Mwenna bakunga okutambula nga mumanya amawulire ekigenda mu maaso. Essasi lyaffe nnamba emu okufulumya NRM mu kitundu kino akyagitusibyeko yakibuule. Oluvannyuma kampeyini zino zitongozeddwa wakati mu kuwaga. Tukunga bannansi mwenna ku kulonda kw'abavubuka, ku kulonda kw'abakadde, ku kulonda kw'abaliko obuki. Buli kyalo twetaaga abantu 9. Mu ngeri y'emu ne yali omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Ssenyonga atongozza kampeyini z'abavubuka mu kibiina kya Nuupu ku kyalo Namuyenje mu ggombolola y'e Nakisonga era n'abasaba okukomawo n'obuwanguzi. Lwa mukadde waffe Principal Kyagulanyi Ssentamu okutongoza kyakabonero w'onaaba osimbye gwe genda n'ambulerayo bonna bakusimbe maki for God and our country. Mera Bukirigwa Jonga ali wamu ne Kiyimba Ronald ng'ono ye ssentebe wa Nuupu mu Mukono South bakuutidde abavubuka okuuma emirembe ssaako n'obutalulunkanira ssente ezigenda zigabibwa mu kalulu kano. Kakati essente bali bagenda kola ki? Bagenda bawa ssente. Obanga essente baleese sitaani n'akukema n'olya ssente ezo. Guma bukumi ssente ne wookwadde ng'olidde ssente naye mmanyi olidde ssente zo. Ng'abavubuka bagende balonde n'ekisinga obukulu bakuume empisa. Paul Kaweesa yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agaleero.